Alowooza nti okuba mukwano gwange kimala olinga Museveni alowooza nti eseringa birefune bootalya bijja mubasanze olwaleero mwebale nnyo mwebale kadi nga be abatalaba kiri ku kitebe. Ensonga lwaki olabawo enkuyanja y'abantu kwe kuvuganya okw'amaanyi okuli mu National Unity Platform okulaba ani agenda okukwata flaga ya umbrella mu kalulu ka 2026-2031 ke twatuma protest vote. Oyo yenna ali eyo alimba munne nti kadi agirina aba yeerimba kubanga agirina ate lwaki abajja mu process ekibaleeta mu process kufuna ki kadi. So tewali muntu yenna alina kadi. Waliyo yazze ng'abantu bonna bulijjo abagamba kadi yagikola ki. Ebibuuzo bwe byamubuuziddwa eri kati olwaleero akakasa abantu nti okuggyako Katonda kadi takola ki tagirina kubanga bw'ovaayo omanya nti ebibuuzo obiyise oba tokoze eki tobiyise. So process eno mpya naye ate erimu kuba mu bulambulukufu, erimu kuba mu lwatu, era namwe mulina opportunity okuinteractinga n'abantu baffe bano bonna nga bwe mubalaba mu bungi bwe buti. Ekyo nno kikulaga nti ekibiina kyettaniddwa abantu era kye kirina amaanyi g'abantu era ensi yonna erindirire flaga ya NUP. Katono gabbaamu abajja ku kitebe. Kati kya buswavu okubanga onoonya ssente ate n'ozikozesa n'ozoonoona bwonoonyi n'ozeewa. Ebintu bye twagala okukola mu kalulu akajja byetaaga ssente. Kati tetuyinza ate kubeera mu antics. Omwami oyo mwagenda paka Nakaseke ne mumukolako interview si bwe kyali nalaba ab'amawulire. Of course abantu bangi nnyo buli balaba ekirungi bajja kuteekawo emboozi, bajja kuteekawo ekikyamu, naye abantu bali mu kusonda ssente. Kati olwaleero lwaki tetuguze ne wabaawo abaliwo kati twakooyo gula. Abatalina makulu baagala nnyo okwogera ku birina amakulu, nabo bafuna amakulu naye ffe tetubawa makulu. Electoral Commission ejja kutambula yonna bukwakku, then bwenaggwa process zikyaliyo. Akakiiko ka EMC bwe kamala result says ate kazitwala mu gye tuyita executive board. Executive board yeziyisa ke kakiiko nno aka executive board ke kakiiko ak'okuntikko mu nsonga z'okuddukanya ekibiina kya National Unity Platform akaddirira delegates conference. So process ekyagenda mu maaso naye twagala tubabuulireko nga tutuuse. Buli bwe tutuuka ku nnyanja nga tumanya nti kati ate olwo tugenda kusaabala. Bwe tutaba tetunatuuka ku nnyanja mutulindeko temutusaabaza nga tukyali ku lukalu. Akandidate mukakane akaka akeeru kajja kufuluma olunaku nga byonna ebirina okulondoolwa okuwa candidate omutuufu flag nga biwedde. Bwe binaggwa buli omu alyoka afune flag. Eri mukola buli kisoboka okufeffetta, okumanya, okugyawo okuwannaanya, obutalekaawo ndooliito ku mulundi guno kwaba abaana ababakutte flaga ya National Unity Platform. So tugenda kutiikinga buli mutendera ogukakasa nti tetuleese kirerya, ogukakasa tituleese bakozi, ogukakasa nti tetugenda kutawaanyizibwa nga bwe tutawaanyizibwa mulundi guno guli mu kugobererwa okulaba nti ekibiina kya National Unity Platform kiwa flaga oyo yekka asaanidde ku lw'ebyo bye tuyimiriddeko. The flag is still safely in the hands of the Electoral Management Committee. Nobody as of today has the flag. And all those out there who are lying to themselves that they have the flag, then they would not have come to be part of the process. But because everybody here is part of the process, it shows you that it is on the road of getting the flag. The flag has processes. Now it is the Electoral Management Committee, there is the Executive Board. So anybody who thinks that this is a process ending here today, you are doing a very, very big mistake. And also corruption is very, very difficult in this process because our people are facing panels. A panel of more than 3, just like you see court, the Supreme Court, Court of Appeal and the Constitutional Court. Because it is difficult to bribe 3 people or 7 people. That is why
it is not easy in this process to be infiltrated with bribery. However, also, the infiltration is protected. Not to be infiltrated is also ensured by the 60% of the grassroots of the people, because we are anchored on people power. So following the 60% and the 40%, we believe this hybrid methodology of finding the suitable candidate is the best as of now, as of the times, and the flag will go to the right person. I want to tell our people, don't be intimidated, be confident, come face the panel, go to the population, look for the vote. At the end of the day, the best will carry the day. Will definitely be out, but when they will be out, when everything is done, when the executive board is done, when the electoral management committee is done, at the right time, as I said, mujalaba akaka akeeru nga kalanga babayisemu.